ya kabaka ebajja ne bapima ne bino nabyo bino bya busuulu mubadde musasula obusuulu kitegeeza mubadde mu mateeka ate oyinza okubeera ku ttaka lyo lino otamuwa busuulu wano kwemusasulira wano osasula $5,000 ekiraga nti mbadde musasula obusuulu ne wano ne musasula buli mwaka ne wano n'osasula ne wano kwegamba nti buli kimu ekikwata ku ttaka lyabwe okirina naye nga si lya gavumenti wabula lya kabaka tuli mu Buganda kati bano abamenyeewo bavudde mu gavumenti yawakati n'ekitongole ekyannema kyo mwali mwafuna okulabirwa kwonna baŋŋamba bajja wano mu wiikisi ezo balyoke bamenye bajja ne bagamba nti wano munange tupimye musenyo baba bapima mbu wano nnema wano gavumenti manya wali lukazi ne mbabuuza ati kitya nabagamba ti nnema nebagamba nze manyi ku ttaka lya kabaka siri ku ttaka lya nnema kakati bagamba mukadde ojja gendayo wa eri mu bannema Jinja Road ne bandagirira kakati waliwo omwana wano nakuŋŋaanya ebipapula byaffe n'abitwala ye ne bagamba tebabimanyi ebyo byo tebabimanyi wabula order from above yatugamba bebawandiisa ebintu nebazze nga batambula naye nga tebatugamba nti bajja kumenya wabula batugamba nti wano zebangamba nti wano nnema wali esaidi eri si nnema esaidi eno nga bayitira mu nnyumba ennene wakati saidi eno nnema saidi eri lukago engamba ate saidi emu mu nnyumba ebeeramu etya obutobazi ate zosi butobazi nga balaga bati nebagamba ezisibimanyi omwana oyo kwekukwata ebipapula naffe n'abitwala kati baali tebanabana kutuddamu tewayita nnaku nga bajja nga bamenya wayitawo nnaku mmeka ng'amaze okugamba nti wano oli mu nnema wayitawo wiikisi 2 n'ekintu nnaku 21 ne bajja ne bamenya okumenya kuno kwakusangawo wano twansangawo nga wendi ndi mu nnyumba yange nga simanye nti kituufu tuli mu nnema ffe tumanyi tetuli mu nnema kati nzikirize nti ndi mu nnema ng'ate siri mu nnema ennyumba sayidi emu eri mu nnema sayidi eddala teri mu nnema bakiŋŋamba bagenda wafuna akakisa akafulumya ebintu mu nnyumba nfuna akakisa era saakafuna bulungi kubanga ebintu ebisinga byasigalamu n'ebitanda musanze bakabijja n'ebiti bibiri bikyaliyo baana babali bayiikuula bintu ebyesigalamu bo batwala butwazi nebajjamu emabega kati n'embeera ekulekawo maama bataata baffe babitwala dda ne bagabira ate abaana baabwe nze gye banzaala tuli bawala nze saafunayo eyo mugabo kati ebyange bibadde wano nange nembipulaningira wano nga simanyi nti wano nnema obulambo bwonna bubadde wano mayumba gange gonna gabadde wano ŋŋenda mu bbulaka nempola ssente era kati yabadde yakampola obukadde obwo nga nakasasulako emyezi egyo kati bibyo babimanyi nenkya baagala ssente mitwalo 10 buli wiiki 12.5 buli wiiki mala wiiki 3 emyezi 6 ziggwayo embaganira kyeneetaaga ne bampa endala kuba kati badde ntambulira mu kikadde 3 nasookera ku mitwalo 5 gimazeemu bulaaka eyo emyaka ndoza giringanga 10 nga ndi wano era nga sente ezo nzijja eyo nenzijja nenonkusawa obaddewo n'abaana wano baddewo n'abazzukulu abaana kuba baliwo 3 bakulu naye mbadde n'abazzukulu babadde 5 kwemulugunya kwa maanyi nnyo kubanga kati nze awo we bamenye wange mbazeewo emyaka ndowooza 27 n'abaana bonna mbazaalidde awo n'abaana bazadde baana bannaabwe nga tuli awo kati bamenye ennyumba zaffe zabapangisa
tebatulabulako yadde nti oba tugenda kubamenya ate sibatuwaddeyo oba omwezi omuntu nakola ki niyestotolinga bamenyedde mu TV zaffe entebe byonna bigendedde omwo tebakuwa yadde ka chance nti oba ogyeko ebbaati oba ogyeko oluggi byonna bifiiridde omwo abaana baffe tebakyasoma bali awo tuli awo tutulina nakyakulya tusula mu bugundi mu butenti azifu tulinga abatazimba aye twagula tulina negundi n'endagaano yetwagulira sigamba ntwesenza bwesenza mu ntobazi tetumanyi abantu bano balina obujulizi n'ebiwandiiko byabwe era batugabe balina petition ez'okukwasa leader of opposition tulize bamukwase petition ez'enjawulo ze bakoze eki ze baleese naye kyetuvumirira kyekyannema okukola olukwesikwesi nemenya amayumba g'abantu ng'etagetingamu abaavu n'abanaku newobanga onokikola katugambe nti waliwo abadde asemberedde olutobazi sooka otekewo enkola ebalisetolinga ebafunya gye balaga ogambe nti mbajja wano mbatwale wali kubanga ne Uganda tulineemu tegenda kusenvula egende Congo oba egende Zaire oba egende mu Sudan Uganda eriemu tineoba okuma environment ekuuma kutaasa abantu bennyini deri n'obutonde bw'ensi kati abantu bennyini ate gwe bosoose okusaanyaawo kati abantu bebazirana tobawadde bwakkiriza okuzimba tobaliriridde nti oba compensation bali awo bonna bazira olaba omukadde atudde mu buloka ze natundubaali talina wakudda abantu tobagambye nti mbaliriridde byemmenyeewo tobalaze nti kale mbajja wano mbatwale wali kwali neggwanga lyaki awalala wali ettaka lyogamba nti bagendeko lya gavumenti bagagga bye bakola ki bye balifuna bwogera mu investment authority teri mwavu afunayo ttaka buli ttaka liba eddungi balikwasa ba investor ne babawa ne ssente omwavu eyekoledde akake atunze mukene atunze kawo ate gwomenyedde akayumba ke teri nkola yonna ebadduukirira obalese bazina kati omukadde uli asula mu buloka natundubaale so oba tolina kyotegeeza agamba nti okuuma butonde bwansi ate osanyizaawo abantu bano abantu bebakkiriza okuzimba bandibadde babalirira ate oboda bebalowooza nti tebakkiriza bandibadde babakolera pulaani ebajja wano ne batwala ewalala kibayita resettlement babe nga balina obuddukiro tekikolebwa bazebuzi bamenye bumenyi ate kannemu kanabbiri babalese bazirana tosobola kuleka bannayuganda nga bakaba nogamba otaasa butonde bwansi otaasa butonde bwansi otaase enkima otaase eki ng'abantu bo bennyini boyagala okuume n'obutonde bw'ensi ate obalese bakaaba bali wanawo baagala kwetta tukivumirira ekyo so tulowooza nti ekikolebwa kagenderere bayinza oba waliwo kati gwe bayita omugagga nga bano bapineti nga baagala kumuwa bifo bino kati baze bamenye abaavu bakiwa abagagga tukivumirira era tugayimirawo n'abantu baffe watulowooza buno obumenyi buno kunyigiriza muntu wa bulijjo kunyigiriza mufuna mpola bo nga abagagga balowooza ggwanga lyabwe abaavu bo nga bakaaba tulina ebiwandiiko twagala bwenkanya amanya gange nze Sekaka Henry tulina ebiwandiiko nze gwakyenda mwenda nagula sente zange nkalu njagala fune obwenkanya amanya bampita Taibu Mukasa nagula enabweru mu 1998 mazeewo emyaka 26 niyo olwaleero bwokera ku makya n'oŋŋamba nti n'ogenda kunsengulawo awatali yadde siringi 10 tewali wannema era tetwali lutobazi waliwo ebintu bibiri waliwo olutabazi n'ekisenyi ffe tuli mu kisenyi tetuli mu lutobazi naye bweba nti nema erowooza nti n'ogenda tutwala bwetyo ekyo tekijja kusoboka tusaba gavumenti yaffe erinnya lyange nze Nankya Dorothy chairperson LC1 nsooka okwebaza bamemba parliamenti yaffe okuvaayo ne bajja mama Naluyima Honorable Wakayima Honorable Muwada banku nyingi kino ku lwaleero nze ni mukyala w'NRM naye twegasse ng'abantu abali mu omuntu wa wansi olwayo si bya bufuzi nsaba gavumenti yaffe esasule abantu bamazeewo emyaka n'emyaka balina endagaano balina buli kimu tetulwana na bitongole bya gavumenti kutuukiriza bye bikola naye twagala bajje mu makubo amatuufu ffe tebaatugambako ng'abakulembeze ba local council 1 nga bwe bagamba singa baatugamba ne tuyita abatuuze baffe ne babannyonnyola twagala bwenkanya abatuuze baffe ffe olwaleero tulimu ab'NRM nze ndi w'NRM naye tulina abantu ab'ebibiina ebirala twagala bwenkanya taata Lubigi yenze ng'ate nange ndi ssentebe w'ekyalo gavumenti eveeyo neyimirise buli muntu yenna enagezaho okumenyaamenya abantu twagala gavumenti eveeyo eriririre abo bonna be bamenye Muwada Ssematimba gemanya kano katubagira ng'ow'enkufu azina n'ow'ebbango newuunya bwewuunya nti abantu balina endagaano ze bandeetedde mu ofiisi yange nyina ya mwami Mutyaba 1954 bwe bagenda okuba nga abantu balina ebiwandiiko byabwe gavumenti ya Uganda yajja 1986
basazeewo olwaleero luno nti nneme ya 95 yennanyi ttaka naye njagala koowoola kitongole kya Buganda Land Board nti kino ekyapa kye tuliko kya Aisha Basajja Kabaka wa Buganda naye Katikkiro wa Buganda Mayiga okwegatta ne gavumenti eya wakati abantu ba Beene nga Beene tali mu ggwanga ne basula ebweru ne babakaabya amaziga nsaba Mayiga n'Obuganda bulijjo mutugamba nti tulina balooya Emmengo baveeyo balwanirire abantu bange.